ba agency abasuula abaana mbuzibu actually waliwo bano ba agency aba betubera like batufunira emirimu mugamba naye gwe nga sire bakifaananyi kyo kuki ku DP tebateekako bifaananyi n'obafoota teri agent bamu n'abamu bateeka ebifaananyi ku DP zaabwe oyo atateeka kifaananyi ku DP Abafere kituufu aba akyusa ennamba buli kanaku aba akyusa ennyumba oyogedde point abo baba bafere oba gy'oli ng'ompuliriza mukwano gwe agent atateeka kifaananyi ku DP yo oli mufere tolina kyogenda kunkola ne woonojja wano ojja kunsanga wala tenja kukukuba waliwo kyaga tulina abaana be tubaleetedde ne musooka ate mugamba nze oba tompadde wano commission sigenda kutwala ku mulimu mukwano nja kukusabula nkuwe ne risiiti ate nkugulya etiketi ekuzza e Uganda mukwano siri mwangu nange ojja kunvuma nange nkusabula ontwale nange nkutwale nkuwe levo nkulinyisa kyoba omanya bana bulunda bane hajjati ono n'omukyali ku side eno eya kono ne kasimayiroke omulaba aseka naye kigenda maaso essaawa eno bana etukoye Abafere bana Uganda Abafere abaana aye ne mugenda maaso embeera nga mbateeka mu overstay ne mubasuula ne mubabonyaabonya kibi nnyo mwegulidde erinnya bana Uganda naddala ba agents abali fake okubanga mubba abaana tugenda kukikkiriza tugenda kuba exposinga tugenda kuboogerako buli mwana ajja kujja kasita obanga oli mufere atali mufere tula katebe nywera kola omulimu gwo yenze Nyondo Rozet era nga nsinzira ku Nyondo Media Youtube nga kutusaako program Okutambula Kulaba Okudda Kunyumya nsinzira waneno Dubai ngenda kubanga ate mpa akakisa abakyala bano betudde nabo babeere nga beyanjula amanya gaabwe aye tubeere nga tugenda maaso ne program yaffe ey'olwaleero fake agents we here for you sweet atusanyiza okulaba kale mukwano nange nsanyisa obbasanga amanya gange nze nakasafi n'abasinga bampita Kathara abasinga bampita Don Haxi kati gonnage gati onyirira abale kusiima munnange ekitiibwa kya hajja weebale kwekumira ku mutindo wajja tiyakikolako yakikola oyo mama Dubai omubwati gwe tulina atali fake agent so mama weyongera okutweyanjula wadde bangi bakumanyi naye tekikugana genda maaso nakolaki nakweyanjula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga abatulaba mwenna ku Nyondo Media tubalamusizaako emirimu gye mukola. Amannya nze nababi Maimona mama Dubai. Nenga sense okuddamu era okubalabako ku Nyondo Media musubscribinge musharinge mukometinge. You're right. So go and alaba video eno nkwegayiridde oli wano mu UAE, oli Uganda, oli South Africa, oli Sudan, oli UK, oli luddawa. Nkusaba gende maaso n'okubanga osharinga waako ono atuke kwaba abaana batana kibamanyi bambi abagwa mu nsasagge abagwa mikono gy'abantu abali fake ne balya sente zaabwe ne bayitako kubanga bakola kinga babonaabona. Ngane mpulira essanyu omwana ngane mpulira ennaku omwana ngaliyo naga Rozet nze no munnange nawadde agent sente zange kyonna kiri naye nasuuliddwa ndi eno kino nakiri ngayagala omuyambeko nenga nawe tonna wotandikira tuli bana Uganda bannaffe lwaki tuba tugenda maaso ate n'okubanga tukola ki nga tubonyabonya bana Uganda bannaffe ku nsi ey'eddungu ku nsi eno emitala mayanja singa kibadde nga Uganda waligambyeko nti kale naye omwana n'omutulugunya n'omugiyako essente n'agenda mu overstay tagenda kufuna ku mulimu n'akomekera ng'asula ku rooftop ng'asula ku banyasi ba ku union n'akomekera ng'asula ku streets. So olunaku olwaleero tugenda kutandika ate ne kano ka voice clip akali mu kutambula mu baana bonna bangi bakampereza kubanga ba Rozet kino kituufu kiba kirungi omuntu n'osuka ne weebuuza n'omanya ekituufu kubanga nze bukyanga mbeerawo sooka owulirize. Prosi, how are you? Ogambo tebannaye kasubiri oli bulungi kati bw'oba olina omwana yenna gw'omanyi ng'ali mu overstay ne bweba ya mwaka mulamba Dubai UAE yonna etaddewo okusonyiwa abantu bonna fayini zonna naye nnaku 3 zokka eri omuntu ng'asobola okukola visa change. Omuntu yenna ne wabanga badde mu overstay ya mwaka mulamba naye ng'olina sente ezisobola okukola visa ne weeba ya myezi 1 oba 3 ogenda bagiyita what's the name? No, the name of the mall. Mega Mall. Agenda ku Mega Mall Sharjah. Waliwo offices za Ministry of Interior and Foreign Affairs UAE yonna. So bagenda kuba bamusonyiwa overstay yonna. Buli muntu yenna gwoba olina gwomanyi munne yenna ng'ali mu overstay bagambe bangu okuba kikomanga 15 guno omwezi. Ndowooza owulidde gwali ku Nyondo Media owulidde bulungi nnyo.
UAE yateekateekako ddi okubanga ewa ennaku 3 busatu bweziti okubanga esonyiwa abantu abali mu varsity nga mbadde sikiwulirangako okyogerako ki era nange nasose nange kulya ku kavidiyo nga kagoyinga viral neŋŋamba nga sikirabangako bagamba abantu abajjamu overstay balina kuba ba amnesty ng'ogyeko amnesty olina okugenda n'onyuwinga visa naye nange nawidde ku kavidiyo ako nga kagitinga viral neŋŋamba waliwo omukwano gwange nange yakansindikiddeko neŋŋamba ennaku bayinza batya okuwa ennaku 3 mb'ogyemu overstay naye sooka nkwatidde wenaze nenkibuyako agenti wange n'agamba ng'ate kisusse kino netwegeyamu netugamba like today lwakumeka lwa 6 leero 15 bagambe kikoma lwa leero nga 15 biba bina kukoma lwa leero kuba akavidiyo katandika kiwali ku Monday wekatandika nze nesooka nkiwakanyamu kati mukwano gwange yajja abuguutana nze kati engeri gye ndi mu overstay nagenda nkole ki abaana babbiddwa dda kati namugamba tabajjuka mpola ojja genda bakudye ssente zo zaabwe era nti bagamba Maktumu ng'agabye ebiki Maktumu yali agabedde ebyo ebintu ennaku 3 bweziti ne batakawo ennaku 3 kiwuliranga kena nasose kiwulirira kwabo ebbanga lyemmaze wano mu Dubai ekisinga okwewuunyisa abonna abali mu kukola ka voice clip abayogedde ako ka voice clip akakadde mu kutambula buli wamu ku baana Bannayuganda kubanga era yakoze mu lulimi Luganda abaana bali wano eno balina ennaku yaabwe banoonya okubanga bafuna kasente naye tegwa ate oyimirira eri n'ofuba okulaba ate sente zibagyemu otya akasente kalino kabalinawo bwe kati oba n'okusaba ewaka gye yava nga ate ajje wona abeere ng'akola ayamba ab'ewaka gwaye no bajjako akasente akatono ke babeera balina obeere nga gwe weegaggaza osanyusa ensawo zo like seriously Bannayuganda this is not good akantu ako mwakakoze just kuwabya abaana kubanga sikirabangako era sikiwulirangako mwakoze kuwabya abaana kuba kati nteekateeka ze mulina mwagala abaana abo bajje mu kifo ekyo bwe banabanga baze mu kifo ekyo mubalimbe erime tyandikawe wayo sente bwezi tife tukukyusiza visa bitwa tugende sente muzikole eki muzire kubanga mukimanya abaana abangi abali wano abali mu overstay bangi nnyo abeetaaga okubanga badda ku bipapula kati mwalako osaba okujjukujja obwo era nsaba n'Abannayuganda abalaba gwe nange olaba mbadde nsaba otambuze vidiyo eno etuuke ku buli Munnayuganda yenna ali mu UAE kubanga Bannayuganda bakize ku level emu ne bakitaka ku level endala babadde babba abaana mu bintu bingi nnyo ne bagamba nti wano waliwo omulimu baana bangi bosinkana nga bakaba nti nze nawadde Munnayuganda esene naye yazikoze ekiyazikubye imagine Munnayuganda munno okimanyi nti munno naye yajja wano lwa nnaku kubanga anoonya kasente naye n'ofuba okulaba nga sente kafunawo kakola ki okamugyamu munaddala aba agents abali fake mukoze kyama nnyo kubanga mwetya abaana bano okubonaabona wano ku ddungu abaana abafa abaana balwala abaana babonaabona abaana bafa bistress lwakubeeramu akasente kabaalina uno gajja nkufunira omulimu kyokka omulimu nga teguliyo ng'olimba nga naawe okimanyi nti omulimu tegukola ki teguliyo bannange mweddeko mikwano wamma mukwano akantu ako wakawulidde akatambula ke bagala okubirako abaana akantu ako nakawulidde nga akatambula waliwo omwana eyansanze wansi naŋŋamba ajati bagenda tujjako ovasi namuga singa kyamani yankubiddeko era singa Nyondo Rozet antegeezezzaako nemugamba ntogenda kati naga oba yagenze simanyi kubanza namugambye tekisoboka kuba ovasi ennaku 3 zokka kuba n'abali mu UAE abalina ovasi bangi ennaku 3 mega mall smashalja naye nga obuyaye bungi ennyo Dubai bususse ge mazima obususse abaana bannaffe Abannayuganda obuzibu bwe twafuna muti omwana ajja nayita commission oli namugamba sikutwala ku mulimu nga tokoze eki nga tomaze kumpa commission nga tomaze zinkwasa mu ngalo nze buli agent yakola ekyo kintu namublockinga olw'ensonga omwana asigaza ssente ze ewange n'amala ewiiki ku mulimu nojja nenzikuwanga naye amaze kumpa audio nti wano ndi fine ekimu nga amaze okibuuza mukama we in fact abamu basooka natuvuma sijjawo commission w'omwana akola ki ngani amuwaayo oyo agent abeera akufunidde omulimu agent benyenyini bwe buzibu kuba nange ni agent naye ate abamu bakisusa omwana yenna abaana be bajja sooka ompe commission osooka ogende ku mulimu banaye si kirungi banaye ebintu bwe mubikendeeze abaana babonye emyao n'abaliddewo commission nze nina abaana be baliddewo commission bangi ng'olejja n'agamba bandyawo commission ne mugamba mulekeewo okugukuwa omala kumpa audio singa okomawo naawe nkuwa audio n'ongamba wali fine n'ekirala abantu abamu mutwala abaana ku mulimu n'otamugamba nti omulimu gwa mwezi gumu n'omugyawo commission walunana omulimu gwa mwezi gumu gwa 12 omwana nkira ne bamugoba nga akolayo omwezi gumu n'ekyo mukikendeeza obuwa gwa mwezi gumu omwana mugambe gwa mwezi sokoleke nga oli yabadde akimanyi sponsor ng'agambye agent n'amugamba njagalayo omukozi naye njagala nga wa mwezi gumu akole omwezi gumu nti oguba gwa 10
agamba agent nti njagalayo omukozi wa mwezi gumu kati bino bennasooka abamanyi okubagamba nti wona omugamba mwezi gumu togenda mufuna kuba omuntu aba asimye omuntu akolaki naye asirikira naye abaana bangi akola emyezi 2 n'akomawo bamulya commission we jjukira agenda kukola myaka 2 jjukira yamanya agenda kukola myaka 2 baga mulimo gwa 12 that is okadde 2 ne bakusaba 10 that is kakadde nga ye mwana akima agenda kukola emyaka gyemeka 2 kumbe mwezi gumu myezi emeka nengo oli sponsor agent yadde amukoze kya mugambye nengo bitagambye mwana commission yamulidde ate nga tasobola zisesemya anaira kuda kumufuna mulimo mulala kusaliza Abana abo abamu blockinze abamu mazze kati nekubiriza aba agent bannange mwenna omwana oba mmanyi ogenda tuukamu nga agenda kukola myezi 2 kimugambe mujjeko ba 10 oba 2 omugamba mulimu gwa mwezi naye mulekerawo okubonyabonya bannamwe bannanga abaana balya commission waabwe bangi bana babonabona ekisinza okubonyabonya abaana n'okutuuka okugwa mu overstay nga commission bamulya nga talina ate agenda muwa mulimu gwa bwere omwana najulira n'okudda Uganda nga talina watandikira naye nze kyeŋŋamba bakikendeezeemuko tuligo okweyagaliza bannange waliwo na bano ba agent abaleeta abaana ne babagamba within 2 weeks ate nga balenzi within 2 weeks oba 1 month ogenda kuba okoze ki otandise ofunya omulimu bakuteereddemu visa biki okitegeera recently waliwo omwana yakubye agent we kumulimba bintu bya kisiru ng'ebyo mu weeks 2 oba mwezi gumu ogenda kuba nga ofunya omulimu recently wano yakava ku ki mu training ya taxi yamukuba nate namuwagira amukube kuba ba agent bamanyiira nnyo kyali kisusse yalyoka n'amukuba omuntu omujja Uganda omugambye mu weeks 2 ogenda kubanga ofuna omulimu oba mu mwezi gumu ogenda kuba ofunye omulimu nga bakoledde n'employment wati odde omusiruwaza akatanda kadduka jjukira ebintu aba afa ssente ate nga yamala dde omuggyako ssente ze tagenda kuzimuddiza yali amwefulidde ng'ayagala mugoba bannaye ensonga etukozeseza vidiyo eno twasinzidde kano ka voice clip akali mu kutambula naye ate era netugendako n'okuba nga tugerako ba agents abafere waliwo abajja mu inbox zange kubanga sometimes winter stories z'abaana abo ate jjukira babeera abafereddwa ba agents naye wembyogerako abamu bakola ki banyiga era osanga mu inbox zange nga bali mu kunvuma bayumba era nze manyirawo nemayo bano ba agents naddala abo abaki abafere obanga omanyi nti oli mutuufu omwana omuweya ddala omulimu gwoba oyombera ki kiba kikwatirako wa obeerayo ng'okimanyi gwoli ku mazima okola alaali anti bagamba nti mulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna so ba agents abalimu nga muli bafere nga manyi nti muli abulya ssente z'abaana bambi tubasaba n'eggonjebwa ery'amaanyi mulekeraawo bw'obanga omwana tosobola kumufunira mulimu kubanga naffe tubeere naffe mutulumya emitima bayitha bwe kinkwata kubanga munnayuganda munnange omwana gye naga Rozet munnange badde ssente zange kino kiri omwana yeesiga munnayuganda munne ng'amanyi nti munnayuganda munne boogera bulungi nga bwe naakusanga ne twogera tuli eno walanga bw'okiraba naye bwe njogera nawe twogera olulimi lwe lumu muli kimpa obuvumu nti ono munnayuganda munnange naakunnyonnyola ngenda kufunira omulimu ekyo kiri nange ne mwesiga oba okitegeera nenkwesiga kubanga oli munnayuganda munnange naye lwaki mugenda mu maaso ne mbeera ng'ate muli essente z'abaana bino tugenda kubyogerako bamwagala temukola ki temwagala so mwenna abaana oba muli Uganda oba muli luddawa mujje nga mukimanyi kwata essente y'ogenda okugiwa omuntu ng'omaze okulowoolezaamu ati bagamba kijj'omanyi kinyaga bitono so mulekerawo okumala gakwata mu nsawo okumala gesiga bannayuganda abali wano eno bafuuka bufuuzi bakuuzi tebaagala kumanya tebalumirirwa so genda okwate mu nsawo yo okugyawo ssente oziwa omuntu ng'omaze kakasa nti omulimu weguli ng'ogufunye era ng'oli mu kukola so abaana babonaabona ebiseera ebisinga lwammwe ba agents abafere ne mulimba abaana ne mubabbako ssente zaabwe ne ba agents nammwe webale mukwano nammwe ba agents olwaleero tuzze nga twagala kwogera kumwe mukyuseemu bannange waliwo ba agents abaleeta abaana ne babakozesa ate ne bakola ki ne babasuula ne mubaleeta ne baita n'akatabo nno n'akawamba n'owamba akatabo omaze omukozesa oluusi omufunyisiza olubuto tubiraba keesi ezo zijja nnyingi ne musimu yange nkola kinzirina ne mukozesa abaana abo ate nga tebalina kyakola kubanga muli abalowooza bwe naagaana okukola kyayagala ngenda kuddawa kubanga jjanga mupya talina kyamanyi oba okitegeera so ne musuula abaana mu buzibu bamala bafunyisa embuto temutawaana era ogenda okuwulira Nyondo Media munnange ndi waneeno kyonna kiri ndi lubuto era nyina kukola ne message gye nina waneeno lyaŋŋambye ndi waneeno ndi lubuto ejjeti yange yafunye tunakola ki n'atema ssente zeno tozimanyi babba gwe ne bakamala kituufu bannange ebyo nabyo ezo nazo kesi tuzifuna ne basiranira ku airport
amaze kubanga amaze okufuna sente ezabatagenda kubonaabona naawe n'akusuula ku airport naye nga tomanyi nawe akutandikira tomanyi kyogenda kukola abo bonna aba agents abeetaaga sente nga temuzikoleredde bali waneno bannayuganda bangi muli watu babuuza ne bagamba nti egundi no agent anoonyeza abaana emirimu naye kyekiri okubanga afunye abaana emirimu nga ye talina mulimu why aba agent abatafunira abaana mirimu nabo ba agent abaleeta abaana ne basooka ne babakozesaako ne babasuula abweru ne babajjako obutabo bwabwe ne bamala ne babagamba genda olabe Dubai kyeki lwaki ekyo ekintu muba mukikola ndi munayuganda muno ate omunayuganda no ku ddungu yakyasinza obufere ekyogereko tukyogerako nga banyiga mbu tulimba omunayuganda ku ddungu obeera nga wamwesiza nti munayuganda munnange twogera olulimi lwe lumu agenda kwogera kino akiwulire si mubanga ali nti ogenda kwogera oba luki muleme kuwuliziganya oyogedde naye kuva Uganda mwogeredde akukakasa bulungi nnyo n'ogamba wesitagende ku guno kinumanga kintu ekyo bw'oba omuntu ogenda kumufunira mulimu ate bwekijja ne kigaana kwata esente z'omwana zimuddize kwata esente ozimuddize oba tosobodde kumufunira mulimu baana bali wano bakaaba naffe tulina kyabbakolera olina gamba baana kino kiri ate nga olina okuwulira waayi kuba munayuganda munno oba olumwa naawe muli mutima oweefula muno ogamba singa omwana abadde maama wange singa abadde sisita wange singa abadde brother wange singa abadde mwana wange naye mwe temwagala kulumirirwa abaana bwe bali wano ku ddungu bangi babundabunda enamba esinga nkibategeeza wanene abaana abali wanene ku ddungu enamba esinga tebalina passports tebalina visas batayabutaya but simply because of the fake agents because they don't want to know ekituufu kyo wano tulinawo agent gwempa ku baana omwami oyo bamuyita mwami Amani ne watwala abaana sente zaabwe azibaddiza si bonna nti bakola bwe kiba nga kigaanye kati ye wakutwala ku mulimu asobola okutuusaayo wekugaana era sente ze azikola azikuddiza ye muntu ate gwenna agent bwe twagala era nemugaa nti abaana bange batwalebwa manya ne commission nja kumufuna mpazi ekirala n'abaana balina ensobi banne ne ba agent abalimba abaana mbwogenda kujja mu waitress waliwo waitress jangu cleaning jangu kino bwekiri ogenda tuuka okola bannange tewali mulimu gwogenda tuuka ng'okola nga gwa waitress tewali mulimu gwogenda tuuka ng'okola nga gwa cleaning owabula olina sooka kukola interview kisobola okutwalira omwezi mulamba ate nga osobola okuyitamu oba obutayitamu bintu bya probability n'abanga be-stress nze n'omusanga ng'ali stressed naye ng'ali kuki bandeeta omulimu nga gwaki nga gwannaku oli nangamba nti guliwo jangu okole bannange nedda abaana abatuukira mu mirimu abagenda mu biyumba by'abafolena abo baatuuka waba amazewo kinene nnyo ennaku zisobola okuba 3 kuleka nga abadde munene oyo ye asobola okutwala nganze naye omulimu abaana bakitubuuza nagamba nti njagala cleaning njagala waitress njagala supermarket bambi egyo emirimu gyakuwa time osooka giwa budde kuba gwe togenda tuuka leero ku wiiki emu kugendeko tekiriyo jakuwa time kukola interview nolinda ne bakuyita nosooka ogenda naye emirimu egisinga obungi gya biyumba by'abafolena omwana n'atuuka ng'agenda kuki ku mulimu n'olw'ensonga ezo abaana bakikozesa nnyo omwana gye nagamba baŋŋambye ntuuka ngenda kunumbwa waitress tewali olina sooka kiwa time nakukola interview anti kati balekerawo balimba mu benyininyini begents abalimba abaana ye abeera amanyi shuwadiru kyekyo so yensonga lwaki twasaze okuba nga tutekawo programu eno tujja kubanga ate tujja okubalabulako kwabo abeeyisa obubi kwabo ba agents abali fake ababonyabonya abaana tujja kufunangayo akade tube nga tukola ki nga tuyitayitamu kubanga ebiseera ebisinga bino byonna bibaawo kubanga obeera tomanyi otomera butomezi naye singa oba olina kyomanyi alisi obako nekyoteekamu temuliyo Uganda temuna kyemumanyi muli waneeno bangi mugenda kukola ki ekibi okulimba omwana kuba kati waliwo omwana gwe basuula wano e Dubai yali ava Saudi Arabia nankubira essimu nangamba agent wange ajjeeko essimu ne mugamba kyekiri kyeyakulimbirawo nti ogenda tuuka ku mulimu tegubaawo teri muntu agenda kujjako ssente ng'alina okusasulira eki omulimu ne lenti kitegeeza nammwe mwegendereza abaana mbeere begendereza oba zenga omanyi ojja mulimu gwa wabweru bwegityo waitress biki kya time omwana yewa stress n'ayagala ofa jjukira buli ova e Kampala n'otuuka wano batandika okukubala ewaka kituufu newoosula newoosula wenyini bed space naye obeera olina okusasula byotajja nga tewetegese nga tomanyi naye oiti yakunyonyola kituufu omwana ava eri nga bafunye banka era nyina n'omwana oyo oli ava eri nga ali mu banka oli ava eri nga beewoza sente mu banka
bwe bamala okuzeewola ye ng'akimanyi kubanga oli agent yagambye it is a sure deal esente ogenda kubanga okola ki ng'okola nga bakatuuka bwoti so kyewuunyisa omwana agenda okutuuka wano eno omwezi ne guyitawo nebbanga ne liyitawo nosanga nga ne visa egenda kuggwako era nemwetaba n'ogenda mu university visa ziggwako bulijjo ate kati olaba omwana omulimu olemu okumufunidda ng'alina visa ate kati visa weggwako ogenda kukikola oti awo abaana nga bataayaaya kituufu oluvamu nga beetunda bagamba edubayi wabeerayo kwetunda ababeerayo babeera beetunda bwetunzi kituufu naye ng'ate ba agents be baba babireese kubanga omwana atuuka esa nabeera nga ali ku kisenge talaba wadda n'okufuubira n'osanga bweyongere mu zi bed space nga tagaana nakuteekawo bawaka ku pressure kumanya mbeera kijayitamu Madam Rozet okuva we twali ku program ya Shakira nafunako abaana ab'enjawulo bananga omwana ngoleyo nga tobonaabona bambi kusaba okwakanire gy'oli abaana bamajja nakugamba ebizibu walayi nga si kizibu musetolinge bamaama olaba nga tebakusasula lwakirikotogerako ne bakama bammwe asobola okyusaamu waliwo omwana akabira ekizibu ngaolaba walayi nga gamba manja omyezi gumu ebiri egyo buli muntu asobola okugumikiriza tebagamba ku mukama waakolaki awuliriza naye kati nafunako abaana abamu abobonaabona bami nga beetaaga obwetaavu era be babankubidde abali mu kutuuka kati wansi nze okujja okukulwanirira okuvaayo osobola okuvaayo mu mateeka ga poliisi singa oba okoze omwaka ne guyitamu ng'olaba embeera egaanye poliisi eba ekuyambako ne bakuwa ebintu byo n'ovaayo nabyo naye nga kisinzira mbeera ki gy'oyitamu bananga abaana abamu oli akugamba ekizibu walayi n'olaba nga ate ekizibu tekikola ki tekirimu kati ng'alowooza wabweru wangu namwe abali eyo abakola mugume mulowooze ne wabweru wangu naye mugenda kutumira ba fake agents babalimbe ne bemutuwa bafunira emirimu mubonaabonere mu ending up ng'ate mugenze ku street si musula ku zibaniasi ate nga musula ku rooftops ebintu ng'ebyo yes pozi n'ekirala nebaza ku bantu ababeereddewo Shakira waliwo omwami Asane yalaba bulabi akantu ako najja natuwa ku sente za visa bambi omwami otumwebaza waliwo n'omwami omulala naye yajja twafuna abaami bangiko balinga bana bannange mwebale kuvaayo ndifunako n'abakyala era abajja mwebale kuvaayo okuyamba Shakira kwasiza bamu bambi buli muntu ali mbwetaavu tufube nga tumukwatira kati lisiti buli muntu abeereko obulungi twebayanza nnyo Allah abaddize buli akoze kyakoze kyonna Nyondo Media mukwano tukwebaza nnyo SB4 mukwano tuwebaza nnyo mwenna akuba tetusobola fukamira fewe tuli ku lw'Abannayuganda bannaffe olwaleero wendi enkya siriiwo so n'olw'ensonga yakasente ndi akatono nga kali kwalali abagamba musimama muli mukulya bulya sente bikitwa twatugende naawe jangu ozirye mukwano boloza zirika olye bwe ziwooma jangu naawe okufuneyo mida yayo yugulewo otandika okubeera Bannayuganda naawe olye ku sente mukwano nina n'omwami yajja n'ambuuza nti batugamba ebintu bino byali byakulimba neŋŋamba oyo Shakira ne mugamba leeta passport yo tugimuwa gicekinge singa ebaamu overstay agenda kakasa amazima g'abantu ebintu bino tebyali byakulimbira yajja ye akigendererwa kyakulaba overstay oba balimba lwaki abantu abamu tebaagaliza bannaabwe okujja n'atuuka n'okugamba nti ajja tyazannya mu sasage ate bane singa namanya ekyo ekiwala kyalinguddeko sinonooza byantalo nze Allah yantonda newonjogerako nkulekaawo naye ensasage yalimanya kyalimuwa munteeke mu nsasage abaana bamala googera bintu byabwe just nekimulumira ddala kale kasooba nga oyogere tujja kubeerayo yonna so gwe wena munanga atulaba tuyinza okuba nga tuli bakawumuuko ne tulwanira Bannayuganda bannaffe tetugenda kusasula $5 naye kiruma nawe abeere gwe nga sisita we yayita mu mbeera eyo nga muganda we yayita mu mbeera eyo bananga abaana mulekerawo okuleka passport mu nyumba wano omuntu atalina passport takyayinawo mulimu anti kati bo beewagisa kiri nti nina ID nedda ID byonna tebikyakola bannanga obutabo bwetaagisa kitusinza okubeera abaana okubeera mu overstay kuleka passport zaabwe newokaba ngaokayina nga kali mu overstay osobola okugumirako kwetu kikulu nnyo katabo bw'oba tobonaabona koloomaleko emyezi egiragirwa oze passport yo oveeyo nayo era nze nkubiriza buli mwana ereyo ng'obonaabona njagala omwana anoonya nga ndabye ekizibu kyekyo obisindise byebanze nakolako mu nnyumba teri mwana kyogenda kuŋŋamba kyesimanyi so Mamduba yeewaayo okuba nga ayambako kwaba abaana alina rumu gye yateekawo ayambako kwaba abaana naye si buli omu kujja nti ate n'omugamba kino naye asengejja
naye ate muntu awuliriza. Yes, asengejja ate awuliriza. Era kati alera ina bana balese bali babiri. Ye embeera naye yagirabye balwaniddeko yayise na police n'abalwanirako era banje bajja gyali naffe tuyambe naffe tuyambe oluusi nga point temuli nga katulaba Nyondo bano abaana abatulaba nga tuli wabweru ne balowooza tetukola mukwano maidia tukola we tuva ku mirimu yes fine tuyinza okuba tuli bulungi batulaba nene batwegombesa balowooza tukola naffe we struggle tukola batuwa off ne tukola nnyo ku ofu yono jani wemulisa toyinza kubeera ku ofu yate n'obeera mbulira nga tenva kumenyeka oli tamanya kyenkola ki kyempita batuvuma ffenna naye ogamba after all bansasula omusaala gwange kituufu soba olina okugumawo nawe obeera oli banange neyanza ebigambo bye ebirungi nawe ng'olya nga toyagala kamera tomenya ku mukyala Nyondo tetukakambera ekyokuvayo ku kamera si kyangu tetwabagambanga ku Shakira omuntu nga walekayo bbaawo e Kampala famire yo kizibu kyavayo ku mawulire abaana bangi tebazaagala netogana vayo so yitakeri bali mukaini boxi otugambe fe tujje tukogerere we shall act as a voice to the voiceless. Yeah, that is it. Thank you so much mukwano. Welcome to winter. Mama Dubai mujifunye ndiro fa. Manyiga Allah. So mukwano banaye katukome akagamba akasembayo eri agents abasula bana mbuzibu. Ba agents abasula abaana mbuzibu. Actually waliwo bano ba agents aba betubera like batufunira emirimu nemugamba negwe ngasire bakifaananyi kyo ku DP tebateekako bifaananyi teri agent bamuna bamu bateeka ebifaananyi ku DP zaabwe oyo atateeka kifaananyi ku DP aba mufere kyegenderezi oba onvuma oba okola ki oba mufere toligenda era nange mbalaba nnyo olinagamba yuno yagundiriza gundi yange naye nga bwokebera kwegambe kanfune ku kifaananyi tosobola kukifuna n'amanya bagakweka amanya enamba bulikana kwa bakyuse enamba bulikana kwa bakyuse ennyumba yogede point nze abo baba bafere oba joli ngompuliriza mukwano gwe agent atateka kifaananyi ku DP yo oli mufere tena kyogenda kunkola ne wono jja wano jja kunsanga wate nja kukuba waliwo kyaga by the way namwe abatuvuma nga tuzwe like tulina abaana betubaleetedde nemusooka ate mugamba nze oba tompadde wano commission sigenda kutwala ku mulimu mukwano nja kusabula nkuwene oba budget receipt nkuwene receipt ate nkugulye ticket ekuzze Uganda mukwano siri mwangu nange ojja kunvuma nange nkusabula ontwale nange nkutwale nkuwe level nkulinyise Tomanya yes Nyondo tuli serious ba agent basusse ba agent bano basusse tubakoye kino okukoma within immediately effect kino okukoma bambi tusobola fukamira kuba simu abatuzaala netubegaide emitima gifukamidde kale nze ogwange tegusobola fukamira kuba oli mufere oba mufere tegusobola abale omulimu abaana abatuuka ne sente zewaka temugana kunnoonyako netukukyenzizaamu eza Dubai Nyondo togera kusasula kalanga tukyenzisa okuva okusinzira omwana yakayingira kuba batalina sente bambi tukendeeza ebisale ebyo tebiba byawaggulu kuba tusaasira abaana abakayingira muba bapya nje tenamba yongiteekeko kuba bituka ku ebyo bino onagumira bayita safi mobile transaction for the business and abaana omanyi kino nakiri so enamba yaje tegenda kugiteekako awo so abantu obanga oyagala kumukontakita kumwebuuzaako oba kuyambako jangu ng'oyina a good reason kubyagabye okukyusa ku ssente jangu okyuse ssente so come for good reason as in jangu nga oyina point ng'eri strong so sikumala gujja kola kubanga mukyala abeera busy so ojja n'ensonga yo ng'eri heavy ng'etegerekeka oba yagadde kukyusa ssente byonna n'okumwebuuzaako kino oba ki tubeere nga tutambulira wamu banaye tweyanza nnyo mikwano mbagala nnyo nomuli mundu yange nene bwe ndaba ekiba kigenze mu maaso nga akatuge tuyiseisemu mu nsonga eno kubanga tulina okuyimira okulaba na Uganda bannaffe obadde ku Nyondo Media yenze Nyondo Rozet Mam Dubai okay so mukwano tusisinkane olundi osigadde ku Nyondo Media tweyanziza we sign out.